Mwebale kusaba kusana okuwagira omuyimbi Fik Fameica ono nakigadde wali eri ku Hotel Africana abantu bo bazze ne babeeranga bamuwagiranga we tuli mu kukulaga awo mukwano atera n'abantu abamanya nabo babaddeyo nnyo okuwagira omuyimbi ono Fik Fameica bino tugenda kubeeranga tubikuwa ne katukusabe obeere nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe likinga video eno atoleka obubaka bwawo mu comment section ye Fik Fameica achikubye bambi achigadde wali eri ku Hotel Africana abawagizi bo bajidde ddala amubungi era nga kubamu kwabo abalina kumanya ababaddeyo akwe kubadde ne Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Sentamu ono nga ye president wa NOP abaddeyo nnyo ne mukyala we Barbie Bakyekoze nabo bazze okuba nti no bawagira omuyimbi Fik Fameica nenga ebagamba nti no mubagala natosaayo kikyo bamikwano ndowooza relationship oba love oba obufumbo bwa Rasa ne Angela tusaanidde okuba nti no tubwesonyiwa munnange bano nabo balabiddwako ku Hotel Africana nga bagezaako okuba nti no banyumirwa obulamu okitegedde nno mukwano bazze ku Hotel Africana okuba nti no bawagira omuyimbi Fik Fameica ate era mu birala betutayinza kulekayo ku concert eno ya Fik Fameica munnange Fille azze nayimba enyimba ze zonna ate era MC Kat naye najja ku stage okuba nti no munnange ayimbirako maama w'omwana we okitegedde nno buli muntu abadde asuubira nti Fille ayinza okuva mu mbeera olw'ensonga nti MC Kat teyayisa bulungi maama we okuva luli eri we yamulangiranga nsonga nno zaava ku mwana nga MC Kat ayagala omwana we yamulagira ebintu byali bingi nnyo era twewuunyiza okuba nti nno abambi Fille etavudde mu mbeera ekitegeeza nti Fille bambi yakuzibwa akimanyi nti no MC Kat taata wa mwana we kakati tayagadde kuba nti n'ebyo abinonooza nga we tuli mu kukulagaawo omukwano ye munnange ye MC Kat ng'ali ne Fille nenga bino we bijjidde munnange MC Kat teyayisa bulungi maama we naye kino kyongera okulaga nti bambi Fille mukyala yakuzibwa ebigambo byo bikyali bingi bikyayitingana munnange awaddenga Jeno Eritumwine yavudde mu bulamu bw'ensi eno abamu bajaguza atabala bambi bali mu nnaku weewo nno obulamu bwe tuyitamu naye Honorable Lutamaguzi Semakula Pike avuddeyo nno n'alabula abo abali mu gavumenti n'abagamba nti basaanidde okuba nti bafuna ekyokuyiga ku kufa kwa Eritumwine katubeere nga tumukuwa abeere nti n'ensonga eno ajeyogerera mufuna obumundu ne mwefuula bakitalo nnyo ne mututtira abantu baffe abaana ba Nuupu bangi bafiiridde mu makomerera bakyaliyo mubawamba enkya n'eggulu olw'okuba waagira His Excellency Kyagulanyi ne mulagira wano nga mwefuula ab'ekitalo nnyo ne tubagamba mugende empola ensi tugiryako makoola ate ekisinga okutwewuunyisa muba muveeyo wala mayiro nga 5 era emirambo gyammwe bagiteeka mu byerikoputa wali ekololo nga babatwala eyo gye muveeyo mu siko zammwe n'olwekyo bano ono bw'aba afudde nze kugaye nsogerako mufu kigambo kibi kuba ewaffe bwe baatuyigiriza nti kyomufu tebamwogerako kibi naye omuntu bw'aba afudde abeere kyakulabeko omukulu Jeno Yoweri Museveni ne banno bwe mwava mu nsiko mutukoze bubi nnyo bannansi ensi yaffe yonna ne mugigabana n'efuuka yammwe ne famire zammwe ettaka ly'abajjajja baffe lyonna mulyegabanyiza ate ekisinga okunuma mu basajjammwe abalwanira ewaffe eruwero kwe kufa nga temusasudde bantu b'eruwero ife twabasonyiwa ffe kubanga twakimanya nti abantu baffe bakola ensobi naye muyigire kubafudde boteta mutobadde mulabi mulungi wale kwekumira ku News Park channel katukujukiza okuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe eno likinga video atoleke obubaka bwawo mu comment section wera bulungi weraba